Abatuuze mu katawuni k'e Kakola akasangibwa Endejje mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo baggwamu ekyekango mu kiro ekikeesezza eggulo abajaasi ba UPDF babiri bwe bassaawo loodibulooka eyekimpatiira ne batataaganya eby'entambula ssaako n'okukuba abatambuze. Bano poliisi oluvannyuma yabakwata. Mu ssaawa ezitali za wala wazze emmotoka Land Cruiser namba UAP 705P ng'erimu abajaasi beeyanjudde nti bajaasi era ne batwala kifuba ba suspect bano ababiri be twabadde tuyina era nga mwabo mwe mwabadde private ret job ne private olete. Omwogezi w'ekibinja ekisooka eky'amagye Major Charles Kabona agamba nti ebyaliwo byakusaalirwa. Kumirira nnyo kyanaku nnyo kya buswavu ate abakikoze bakikoze ng'abantu sigamba ffe nga institution oba ng'amagye tukyagala ate kyolabira tujja kubatwala mu kkooti z'amagye tubasiime mu kkooti z'amagye omusango bagubasomere ate babawe ekibonerezo. Poliisi yatutegeezezza ng'abajaasi bwe baali 10 ng'ababiri be bassaawo loodibulooka so nga 8 be baalumba poliisi y'e Mutungo okununula bannaabwe. Oluvannyuma lw'okubeerawo twakwataganye ne military police era olunaku olwaleero ssaawa zibadde za mutundu tutegeezeddwa nti abasirikale abo 8 abakoze obulumbaganyi ku poliisi ne batwala bannaabwe ekifuba bakwatiddwa n'abo ababiri abagambibwa okuba nti no baanunuddwa. Kusinziira ku position yaffe kati we tweyogerera olwaleero tumanyi abasirikale 5 beenyigidde mu kikolwa ekyo ekya illegal operation. Ekikolwa ky'amagye okulumba poliisi kumpi bwe bafaanaganya emirimu buli omu yakitapuse bubwe kyokka nga bangi bakivumiridde. Ensonga zino zituuse ne mu lutuula lwa paalamenti olwaleero. Aba UPDF kakati batusobedde kati tetukyamanyi oba UPDF eyagala abapoliisi bakole emirimu gyabwe kubanga UPDF eyina akita yaabwe eyina mandate eyina kyeyina okukola okusinziira ku ssemateeka. Eggye lyaffe betwandisuubiddemu eggye lyaffe lyenyigira mu byobufuzi eggye lyaffe lyenyigira mu kumenya amateeka kwegamba eggye lyaffe terikyalina kitiibwa nga bwe kyalingawo oba oliawo mu biseera by'edda. Naye kati UPDF abantu badde bagyagala ng'ebeera n'abantu ng'eyamba abantu naye ennaku zino oba pulezidenti yayita kawunkuumi kiyingidde mu UPDF sikitegeera. Abaganda bagamba muli amamba beera omu therefore navumise kyalo kyonna siba kirungi kugenda ogamba institution but ebitukoze buli omu mu Uganda bimanyi ne discipline yaffe buli omu agimanyi katoyinza kuva eno ogamba UPDF discipline n'abantu bajja kusekerera. UPDF egamba nti okunoonyereza ku bajaasi baayo kukyagenda mu maaso wabula nga tekimanyiddwa ddi lwe banaasimbibwa mu kkooti y'amagye okubitebya. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.